Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Senga Fauzia ge manya gange nga nzize okwesimba kuba Vice Chairperson Abu Dhabi Community. Tugenda kulonda nga mwenda ogwokusatu omwaka guno wali ku Fomo Park ku Konichi. Mukwano omulungi ndi mu maaso go nga nkusaba mpa akalulu ako Vice Chairperson olw'ensonga zino. Abaana bakadaama babonaabonedde mu biyumba nga babajja fresh from Uganda ne bebajja wano wenyini mu Abu Dhabi naye nga tebafuna off day. Can you imagine omuntu okubanga tafunanga ku off day for 2 good years naye nga ali mu kiyumba? Abo bakadaama nja kubakolera ku nsonga zaabwe. Ensonga endala, abaana bano ba agent abajja sente ku baana bakadaama namujjako 5 namujjako 10 amufunira omulimu kyokka ate nazirirawo mu lugezigezi nga tagumuwadde. Abo nja kudiringa nabo ng'amateeka we galagira. Wamma ate ne ku kya gratuity ng'omwana amaze okola contract emyaka gye 2 giweddeyo, omwana alimenti ofuna gratuity ng'amateeka yegogera, alimenti okubeera compensated ate ne wakati mu contract ng'amazeeko omwaka mulamba ateeka okufuna at least vacation agende waka omulemu mwezi mulamba kubanga that's according to the UAE constitution. So Senga Fauzia ge manya gange kuba Vice Chairperson omukyala omubwati munayo ndabiranga ddala nzize olw'ensonga nyingi nnyo naye olwakadde nja kukolako kwezo. Then n'abaana bano ab'obulenzi abajja for construction landscaping nga bakola emirimu egirina okukolebwa crane ne batika ebyuma ne babisitula okubijansi paka ku flat nga yakuna. Abo abaana nabo nja kumakinga sure nti contacting organizations ez'enjawulo okuba nti ekituufu kikolebwa, cranes zezirina okusitula ebyuma okubiteeka waggulu ku flat. So si mwana n'azimba ekifuba n'akola ki. Waliyo abaana abo baleeta ne basuula ku airport from Uganda ne bamusulawo ne bamulekaawo. Abo abaana nabo tujja kumakinga sure ba agent abo tukolagana nabo batubule lwaki basobola kikwate tuba sweeping out basobola okubanga bawanda sente z'abaana abana Uganda bafune ku ddembe mu community yaffe eya Abu Dhabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tawira Radio and TV, Ugandan based radio in Abu Dhabi.